this stupid. Listen. Call back the people and we decide. Call back the people and we decide. You are going to follow what the legal has said? No. So we shall call you? No. Call back the people. Abasomesa ku ssettendekero Makerere Kabuze Katabagwanga ne Malaka olw'okulemererwa okutuuka ku kukaanya ku nsonga y'okudda mu bibiina okusomesa oba basigale ku keediimo kaabwe. I only made a proposal. Please, colleagues, sit down. Sit down so that we can resolve this meeting properly. We end the meeting properly. You don't have even quorum. You don't have quorum. You cannot object to your legal officer. You cannot, I'm a senior lecturer of law, you cannot object to the legal opinion of your legal officer as Mwasa. Abakenkufu bano ku madaala ag'enjawulo bambalidde ssentebe w'ekitongole mu beegattira ekya Makerere University Academic Staff Association Dr. Kigundu Musoke nga bamulumiriza okulya enguzi n'abayita abasindikirize badde mu bibiina ng'ensimbi ez'abeedimya tebannazifuna. I've never been called, and I'm not because I'm not connected, but my station is Makerere. Bongedde okukaalamuka ne baagala n'okukuba akaluluwako okujja obwesige mu ssentebe waabwe. Take your seats and let us resolve. Bano babadde bakubagana empawa ku ky'okukuba akalulu ku nsonga y'okusasulwako omwezi ogumu badde mu bibiina ate nga bala bagamba tekisoboka kubeera kwekkiriranya. I feel ashamed every time when we are on strike because people have high regard of us. Then you have to tell them we are on strike again. Abakenkufu bano bwe balemereddwa okukaanya basazeewo badde waka bakomewo oluvannyuma lw'ennaku 3 olwo bakuba akalulu akasalawo oba beetaba mu kulonda oba tebalonda. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.